abebembezi hamwe n'abashomesa omugombora ya Rugushuru ho mu Rusembabure bayoreka ngo engendo ndingwe z'abana bakutambura ku rugo maka gabo kuzaha amashomero ndicyo gemeseriza abashija hamwe n'abakazi okushwerera hamwe no kwinjira abana babo bakiri bato. Ne distance zuna abana afa bakwatiramu tulina amasomero abaana bakeera nnyo nga bagenda ssaawa nga 12 11 nga bataliwo akazikiza kati waliwo abantu ababi abadde bakasanya abaana baffe nga babasanze makulu naddala abaana ab'obuwala abaana ab'obulenzi nga babajja mu makubu nga babatwala okubabendisa embuzi oba ente. Twafunamu abantu abakidinapinga abaana ng'abaana babaddusa ne badduka ne babuka senyinga omu mwana senyinga omu yamusala nga badduka bo bagunda ababbi b'abaana. Ebikorwa ebi eby'okuhingira kano kushwerera abana bato mu district ya Sembabure nibyo bikikwasira kati kandi abebembezi bagira ngo tubakumanye n'umuringo gubara bimareho. Mala ulisa lunzi ngamusula w'omutwa ulusa fokusonero ngamusula w'omutwa omalala akolagana ne basenga abo bakazala baabo ne babasula kibadde munyo ate nga ne batata baabo bakyagala naye tugende tukwata obwana obuto ne tubuteeka mu bufumbo busikazi bwatu ne bonabonereyo oba olw'amagezi agatanneetuuka. Ori mukuru w'entebe ya katana wa district ya Sembabure Ngalbo Patrick yashoborera abaziire ngo ishomere nza kuyamba bona bararushomeremu kandi yaterera umurangava okureta abana babo kwija kushoma ryaheza kuhwa. Isomero litugenda okufuna wano ligenda kubeera mu zi computer zigenda kubeera mu zi library n'ebirala byonna ebyetagisa era n'omubaka badde atuubiza nti ajja kutuyamba nnyo okulaba nga tufuna abasomesa mu bwangu abaana baffe basome. So nkubiriza abazadde baleete abaana baabwe babaleete mu ssomero lino ekyetagisa kyonna bakikole okulaba nga essomero lino likunjula abaana baabwe bafune obuyigirize era ekitundu kino kikulaga. Kandi orukurira ebyobwegeso mu district ya Sembabure Kigwe Muhammadi yasima government abo kubahereza ishomereri. Sanyu kubanga uno omugati gwa 12 gwe tugenda okuteeka ku tafali ya district ya Sembabure ku masomero ga secondary ino lile 12 ate webera city secondary school eno yegenda okubeera eyokuna mu district. Secondary school eze abaana kolaki kusomera. Kandi orukurira abakozi mu district ya Sembabure Najingo Helen ashoborire ngo ishomereri nataza kuyamba okukyendeza muhendo gw'abana babiri batari kushoma na munongo mugombora ya Rugushuru kandi yashaba bazira aba okureberera kurungi. Kubasi bantu kati essomero lino tulikuume n'obuki bagamba mu Uganda n'obujja bungi nnyo ebizimbe byaffe bisigalewo abantu abava mu Lugusulu Greater Lugusulu essomero libaddewa Kawanda ng'olugendo lungi okuva wano okutuuka e Kawanda ziri kilomita meka. Serwaji Faizo yashaba bazire bona okureba ngo bakozesa gishomereri kandi bateekamu omutindo okujja wana abaana nemubatwala mu masomero ag'ewala kubanga omuli mukendeeza ate ku nnyingiza yammwe mu maka ate ng'olutalo lwe twasigaza ffe nga NRM lwakulwanyisa bwavu muki mu maka. Nasabira Seed Secondary School 3 lwakuba government policy egamba nti buli gombolo ebeereko ne secondary school. Kati teebereza omuzadde kaakati awulira essuubi lingi nnyo. Gashakwa Nakamya Francis Kanarutaya abo Sky TV ya Genshonga omu Rusembabure.